Mu bitundu by'Namayingo abakyala birimu omu bebavuganyizza mu mpaka z'eggaali eziteekeddwa omubaka w'ekitundu ekyo Honorable Wanyama Michael Odori. Omuwanguzi aweereddwa omufaliso n'amasuuka. Nandera Rose yameze banne, Nafula Brenda najja mu kifo ekyokubiri. Mbere manyire era sibere byangu omalaho ndebasa nasaye bali hunyimirira era ndamala magali kanimirembe mbere saba mbwe badekere batuse sitonde sifwe bahasifwesi kumanyihane ho hakuliyo gegale sako zisemani kange ovuga egali kunola wa namba 2 yesebyo. Abategesi b'empaka zino batubuulidde ku kigendererwa. There are those who have not performed very well. There are those who have performed well. So those who have not performed very well, let them take heart that next time they can do better. Twazaalibwa n'ekitone kye. So leero tuli wano okusanyukira wamu n'abakyala b'e Banda. Honorable Member of Parliament, Honorable Wanyama Michael, ategeseewo akabaga akatono naye nga tulaba mukyala kyasobola kusinga bano okuvuga ki akagaali n'ebirabo biyitirivu. So twagala kutumbula ebitone eby'abakyala mwene Gombolola Banda Town Council ne Banda Sub County. Bana mbwe bakasisi bali nende talent yonga ne obugali kuli nende bakasi banyalo hine mahina bilayi muno kuli na bakasi banyalo kwemba bilayi muno fwenge Gombolola Banda kuli kumupaka kwe Kenya. Bakasi Kenya bakorere milimo bakorere mibayo banyoreremu nefwe Buganda kubere kutulawo kutyo kuri nende talent nyingi cyukola cyubona mbe government itudirire ko idire kumwami Wanyama Michael Odori. Bya Geoffrey Mugerwa ne Sunday Charles, Salt TV, Omunyo.